Nokubukedde TV nga tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Njozaayoza abaatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo omuli bakyamaani b'Erussi-1 abaalondeddwa naddala mu butuufu ng'abantu baakulonze si buyogayoga oba nnyabo. Waliwo abakyala olunaku lw'eggulo twabadde n'okulonda ku levo y'emiruka obukulembeze bw'abakyala nammwe mwebala abaawangudde. Ate ku Mmande tugenda kuba tulonda obukiiko bwa LC2 bassentebe ba LC2. Nsaba tukuume emirembe ebimu ku bintu ebyalabikira mu kulonda kwa LC1 ku byalo bireme kuddamu kulabika, ntegeeza vulugu. Mu mawulire ag'ennaku kibi nnyo nti bannamawulire baffe aba Next Media abamu gye mumanyi nga NBS bafiiriddwa abakozi babiri mu accident ennaku zino zisusse. Nsaba tubeere beegendereza abakozesa ebidduka, piki, emmotoka, abatambuza ebigere. Mpozi ne gavumenti n'engisaba bannanga amakubo gali mu mbeera mbi. Makubo agamu mafunda nnyo, awamu gajjudde ebinnya. Era ogira ne neebuuza naye abantu b'e Nateete bannangu babalya gwaki? Ekkubo eryo eriva e Nateete ogenda e Busega liri mu mbeera mbi nnyo. Nsaba mulirowoozeeko. Ku ludda lw'ebyobufuzi bannaffe aba NRM babadde ne kokasi yaabwe olunaku lw'ejjo babimaliriza era nga basayininze n'enkolagana ne ba independents abaka balondebwa nga tebalina bibiina ku ngeri gye bagenda okuba nga bakolera wamu. Aba opposition nabo balina olusirika entebe. Ku lwa munnange Sseruga Matovu munnakyalo Kizito Musoke omutesiteesi wa puroguramu eno era olwaliro nze ngenda okujanjula. Olwaleero nina abagenyi babiri be tugenda okuba nga tutaanya ensonga ez'enjawulo era kansabe basooke bababuuzeeko nga ninaanyi wano munnamateeka Arthur Isiko. Buli munnamateeka yenna mu ggwanga ono yabakwatira ensawo abeegattira mu kibiina kya Uganda Law Society. Sibosooka obuuze ku bannayuganda. Aneyaziza nnyo Mwami Kizito Musoke. Amannya gange ngebaganjudde abannayuganda abali eyonze munnamateeka Isiko Arthur nga ndi muwanika w'ekitongole kya Uganda Law Society. Njagala okuba nga mbatuusaako okulamusa gye muli eyo, mwebale gye mutuusaako engalo, era nga njagala okuba nga ntuusa okulamusa okuva eri abafuzi b'ekitongole kya Uganda Law Society nga kikulemberwa President Isaac Kimaze Ssemakadde n'akakiiko akafuzi. Nange njagala okuba nga negatta wamu ne Mwami Kizito okuba nga nsaasira abo bonna abafiiriddwa nga era kyemmanyi abasinga mwawulidde bannamawulire abafudde n'abatuusiddwako obuvune. Tusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abafudde agiwumuza emirembe n'abo abalina obukosefu. Tusaba Mukama Katonda abeere nga abawonya era nga abawa obulamu obulungi. Era ffe ng'ekitongole kya Uganda Law Society twagala okuba nga tusaba gavumenti ensonga y'enguudo eyongere okuba nga egifaako nnyo n'ekintu kyewandiise nga compensation. Ekintu ekyo twatandika okukyogerako nga tutandikira ku tragedy eyaliwo ku bagiyita Bobby Road eri sides eyo emambuka era abantu bangi nabo baafa. Tusaba nti gavumenti yandibadde ekisooka efaayo nnyo okuba nga eyongera okulongoosa ku nguudo especially eziri highway. Ebiseera ebisinga accident ezisinga zitera beera ku nguudo za highway olw'ensonga abantu babeera bavuga speed. So ensonga eyo tulowooza nti gavumenti naaba egitunuddemu bingi bijja kuba nga bikyuka. Njagala okuba nga era nange ntuusa okwebaza era nga nebaza n'abo abayiseemu mu kalulu nga wokogedde aka LC1. Nange seesibawo naye nakeetabamu nendaba bulungi ebyagenda mu maaso ensumbi awo ekyebando wadde ate waffe twafunamu obuzibu nti akalulu tekasobola kuggwa ku lunaku olwo. Waliwo obuzibuzibu tiyagasi masasi biki tebyatambula bulungi. Ku nkomerero baamala ne balonda wadde wakyaliwo okwemulugunya naye tusaba abo bonna abalina okwemulugunya bagoberere emiwaatwa egiri mu mateeka. Omanyi ne bino nga wolaba ebya MP n'ebya President oba nga olina ekitatambudde bulungi osobola okuba nga weekubira enduulu either mu kakiiko ka Electoral Commission ate eba tebitambudde bulungi ne mu kooti eddaka awo gye wandiise nga the chief
magistrates court. Bwekyewalaba eyasinga layini empanvu newa musi yalangirirwa. Ebintu byali bizibuzibu mu muganda wange, yali bizibuzibu naye byatambula nga bwe byatambula. Awamu byatambula bulungi. Akalulu kano kayamba nnyo okuzza demokrasiya mu muntu wa wansi kuwandiise nga grassroot. Era abantu alaba nti no bakettanira nnyo, especially owali ebifo nga birimu okuvuganya. Abantu bakettanira nnyo era nze bwe nalondera abantu bakirabuka ez'essaawa 3 ne babeerawo bakuba ekyennaku era ekirungi Mukama Katonda nyambye nti ne Honorable Waali nja kumusaba nti etteeka eryo balikyuseemu tudde mu secret ballot. Wadde kyemmanyi justification yaweebwa mu biseera ebyo nti ssente zaali tezimala, naye ndowooza mu myaka 5 okuva kati gavumenti ejja kubanga erina obusobozi olw'ensonga nti waliwo kitwandise nga voter independence. Voter independence kitegeeza nti omuntu asobola okuba nga kuba akalulu ke ate n'asigaza n'eddembe lye ng'omuntu nga talina kubaamu na kutya nti ate nina omuntu gwe neesimba emabega nti ate ayinza okuba nga ndaba bubi. Ebintu ng'ebyo bivaawo na secret ballot. Kikulu nnyo. So tulowooza nti singa ekintu ekyo ababa bakitadde mu nkola wajja kubeerawo enkyukakyuka nnyingi nnyo ezijja okuba nga zitereera mu nsonga ya demokrasiya ng'eyo. Webali nnyo Kanso Arthur Isiko. Ozijukiza eyiga ng'eyo waliwo emboozi gye twafunye. Musajja yagamba mukyala we nti olina kusimba kweno layini gwetuwagira agenda okulaba ngaomukyala ate asimbye ku mulala ate nekigenda kimukola obubi kandidati w'omusajja n'aluuzinga omusajja yamukubye emiggo era ali mu ddwaliro wetwogerera. Tekibi nnyo nnyo nnyo. Honorable Seka Salimu okuva e Bukoma Nsimbi North. Bayite ebyobufuzi bannayuganda batulaba bonna balamusiza naye mbebaza emirimu gye mukedde okukolako leero n'okusaasira abafunye obukosefu, abasibe, abalwadde, ate n'abafiiridde ddala. Muganda wange Isiko nsanyusa okuba naye oyogedde ku nguudo accident ezagudde ku bannamawulire. Nze njagala bakazigamba bannayuganda nti muvuge n'obwegendereza kyekyokka kuba tunagamba nti tekiyinza okumalawo accident kukola nguudo gavumenti tejja zimalayo zonna kuba ne ku express wano waliwo abafiirako nga toluguudo lulungi. So gwe vuga mpola oluguudo twategeera bulungi vuga nga weegendereza kubanga enguudo nyingi nnyo mu Uganda wano ezimu sinkole ezimu nkole ate osanga ezifunye accident nga zezisinga okuba obulungi ate embi ennyo ng'omuntu afiiriddeko. So kiri gwe gy'oli gwavuga okuvuga nga weegendereza obulamu bubwo. Waliwo omukwano wange yaŋŋamba airtime yagwa ku ssimu ne mugamba kikinge kutusa nti gavumenti etuyambe gwe buli kinajjanga gavumenti ekuyambe kutereko ne airtime. So kati gwe ali mu kuvuga weegendereza accident nyingi then naye bwekola olubembe lwayo ye eri mu kukola kuba era zikoze ate nabo bamufiirako kwebe yakamala luno ng'omuntu akola accident atekola eti erujja. So gwe gwavuga gwe olina okwegendereza. Ate ne Kanso Isiko agenze naga nti akalulu kagirawo kati ne mukama we yennyini taliiwo wano ng'ate akalulu kaali kalungi kaggwa bulungi bano balonda society bamaliriza mpulira mukama we alina gyali ali mukama oli singa bintu biba bitambudde biti nga ebitambula. Demokrasiya yoyo bwabeera abamu badduka abamu babeerawo mu demokrasi kuba oyinza okuleeta nti kino kyenjagala mulala takyagala naye nga si kyetwandyetaaze. Ensi bweri ensi eri kasavu kanyama kubanga n'abatandisa demokrasi ndoza mwala ba Trump bwe yalinga yeesimbawo basooka ne bamuteekako emisango awo ne bamutwalako mu kooti ne bagala bagimusalire speed demokrasi gye tumwegomba nga ye bagala basooka bamunyige ave mu kalulu n'amaana abiyitako kati gwate gwe namba eno namba 4 fokoleki bino birina kubaawo bwegendereza n'ekyokubiri muntu musalewo buli omu mulimu gwasobola okukola okole mu butereevu bwagwo bw'oyingira ebyobufuzi kkiriza n'ebinajja atabisobola agenda mu kyaki ate ne mu kyaki waliwo atasobolayo ogenda olime kuba buli muntu abeere n'olubimbi lwe Uganda enyume ensi ejja kunyuma nga buli muntu ategedde omulimu gwe. Yeyo Honorable Salimu Kiseka okuva e Bukoma Nsimbi North abe bakulembeze omanyi obukulembeze bwagalwa ate waliwo abantu amu abatera tugamba naye temuli kantu nadaba nabangu naye mbadde sina kyenfunamu nnyo actually nkulira na muloosi naye nze kyenazuula teri bukulembeze butalina maanyi era butalina makulu. Olaba omusajja ne wabeera kyamaani w'olumbe ku kyalo nga mugenda kwabya lumbe seba asobola okuddawo netandika okukontrolinga temuzimba wano nsiisira n'omusaba musooke mulinde ne babeera oba nampaawo batampaawo
naye kakati olwo bano abalala balina ne stamp. Omulamu wagaffe olunaku lwaleero omulabe waffe tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga ya Uganda otwala amagye gaffe aga UPDF e Gaza. Gaza mwakiwulira kyali kitundu kya Palestine batera okulwanyo ne Isirairi. Naye Pulezidenti wa America yasaba Uganda ebeeremu ku nsi ziweereza amagye amakuumaddembe okulaba ng'ekitundu kino tekiddamu kuba mu mutabanguko. Era weekino nnyini Paalamenti ya Uganda yatudde nekkiriza Uganda etwale amagye gaffe aga UPDF mu ggwanga eryo. Ekiteeso kyayanjuddwa Minisita waffe w'ebyokwerinda Honorable Kiryowa Kiwanuka era nekisembebwa ababaka abasinga obungi. Oza ne Honorable Salimu yabaddemu nga bwe kirambikiddwa mu mateeka nti aga Uganda nti Uganda okutwala gavumenti okutwala amagye gonna oga deployinga awantu awasukka ensalo za Uganda erina kusooka kufuna lukusa lwa Paalamenti era bwe kitabo kyakoleddwa. Uganda kino kyakoleddwa ejjiraffe lize ligenda mu mawanga ag'enjawulo okukuuma emirembe. Tubaddeko Somalia, Central African Republic, mubalabye South Sudan. Osanga yemu ku nsonga eno lwaki naffe twalowoozeddwako nti ne Gaza nawo tujja sobola okukuuma emirembe. Honorable Salimu Kiseka yabaddeyo era kwe ngenda okutandikira atubuulire okusalawo kuno mwakutuuseeko mutya okugamba nti amagye gaffe gagende ku mawanga. Sikusalawo busazi naye mwakiwagidde wandigambe nti omukisa ogwo mwagufunye mutya era mwagukozesa mutya kuba ogwo mukisa. Amagye okusooka kwa byonna omuntu yenna ayingira UPDF oba amagye gonna mu nsi yonna oba osayiniza ebintu bibiri. Ekisooka wewaayo okukolera eggwanga lyo olidifendinga mu ngeri yonna kuba ogenda diweereza. Ekyo kimu ne kibeera awo. Essaawa zino mubiri e Gaza oba mu lwananda lw'e Gaza eri okukuuma bannaffe abali Palestine bali mu kulwana n'Abafirisuuti Abaisirairi bali mu kulwana na sayidi zombi bbiri nga weetaagisa okubaawo okukuuma emirembe. Ensi yonna yeegomba kukola ekyo. Nekino omukisa gwe twafunye nti Uganda mu nsi zonna eziriwo neetunuulirwa ng'esobola okubanga esobola okuvaamu abakuumaddembe. Ekyo tukyebaliza Katonda era tukyebaliza ne President Museveni okukola eggye lyaffe okubanga lyegombesa mu nsi yonna. Omanyi abantu abamu balowooza nti Uganda gw'olwokuba oli munnauganda olowooza bagimanyi. Kenya yatumanyi ne Rwanda naye waliwo gy'otuuka mu nsi ez'ebweru eyo noyogera Uganda munaga asimanyi. Uganda wea nolea munyumiza Uganda nanoonya Uganda ku maapu ng'alinga tagirabanga nako mpaka wamunyuminyira nagamba nti amini kubanga no amini yakola no musanvu gumu kyatumulanye Uganda yakola ebitakoleka nakera ku makyala agamba nti ngo by'abantu abantu ne beekanga nnyo nadda abazungu kati Uganda bagiteekawo nga balowooza nnyo era buli oyogera Uganda abamanyi amini akyaliyo. So olaba omuntu akyayogera ekyo nti amini akyali wano ngo kimanyi yavaawo dda kitegeeza Uganda bali temanyiddwa. Bw'olaba nga boogedde nti esobola okuvaamu amagye olwaleero gagende gakuuma emirembe. Ekyo ffe tukyebaliza Katonda ne tukyebaliza ne pulezidenti w'eggwanga ne CDF asobola okutraininga amagye okutuuka ku grade bwetyo. Ekirala Paalamenti yadde ennyonnyolwa ebuulirwe nti tebagendenga nga tetutegeezeddwako just tukutegeezaako butegeeza. Nze ndi musiraamu naye batugamba bwe tubanga tusiibye baga nti kyandibadde kirungi nga tonasiibuluka osooka osaale bw'onywayo ku mazzi katono odduka osaale naye ng'era oli waddembe n'okuliira ddala kati nze oluusi ndiira ddala nenywera ddala amazzi n'okusaala nenindirako ddala nesisaala ddembe lyo wadde kiri gyekiri kati nekino okunonyola gavumenti okunyonyola Paalamenti nti tulina gye tulaga guno mulimo amagye mulimo era abaana abo abo bagendayo oba abagendayo nomala obagambe essaawa zino temugenda genda Gaza omwana aba alina akabalangula kakkuba kwa ye mulimo gwe kati gwali ena awulira nga oli mukutya nga oli muga abaana abo bajja kufiira eyo mulimo gwe yasayininga gwegwo balinga basambi ba mupiira omwana wazambira n'omupiira oba omukubi w'ebikonde gwe jjajja oyinza okumulaba ekanoga nti omwana oyo omwana bakubba ebikonde bakugyamu n'amannyo ate ye kyayagala agamba nti siganga kubbira ddala entomi nengenda mu Olympics ye owulyanga ki kyayagala kuba gwe mulimo gwe gwatagusobola awulira otya. Kati Uganda bwe tuba tulina abaana abayingira mu magye essaawa zino nga magye tewali nnyo mirimu kati essaawa zino tewali nnyo UPDF kyekola kyova olabanga ebadde enyigidde nnyo n'emirimu emirala wasanga bazimba Namboole onawulidde bazamba ekisaawe kya Hoima bazimba Luddawa balina emirimu mingi contract zibakwata
kane contract wejja ffe ng'abaka parliament oba ne bannayuganda abagaliza obulungi tugaba abaana mugende mukole bino tobitunuulira nti ate agenda kufiirayo agenda kufiirayo ne wanaafiirawo naawe ofa gwe oli musirikale jajjawo yafaawo yali mujaasi battamutte n'abantu bafa so kati ebyo byakutuukiriza mu koloni nga kyatuyamba ennyo ng'eggwanga okutulaba nga gye tuli n'ekiralo kigattako nti tuli mu campaign ennene kyetutagala kukweka abantu tuli mu campaign okusobola okuyisaamu bannaffe naddala oyo agenda ku lukiiko lwa United Nations mukulu waffe Olalo Tunu muganda waffe nti Uganda bw'olaba nga osobodde okukola ekyo kuba Uganda mu nsi yonna yesinga okubudamya wano abudamya abanoonya obudamu mu Uganda yonna mu nsi yonna kati ekyo kyokka bwekitunuulya kimuweesa akalulu ekyokubiri bwe tulaba nga tulina potential eggye lyaffe lisobola okugenda okukuuma emirembe kitegeeza ne secretary general asobola okuva mu Uganda ekyo nakyo tuba tukifunye so bino byonna byazze nga byebimu ku ebyo bye tuli mu kuwaayo mu kiseera kino ekya campaign tuli mu kukolera campaign Olalo Tunu loza wawulidde president agamba amukondeddemu n'afuna Ruhakana Rugunda n'amugamba gendayo ku nsonga eyo genda omunoonyeza obuwagizi kati buno obuwagizi obumu obutwala abaana e Gaza kubanga America ne Israeli mu nsi ezimu ze stakeholder ennene mu UN so zisalawo kinene so ziraba nga okolagana nazo kyangu nnyo n'otuwa akalulu naffe ntufuna wano secretary general wa mu Uganda nze kyansanyusiza nnyo era nkisupportingira ddala nnyo saagala bamala mu maanyi byebagenda okukola bituufu abamu mulimu ebigambo gambe biyitayitamu nti ffe twategeera oludda lumugenda okulwanirako si kulwana kuli kuuma mirembe kuba buli lutalo olubeera waliwo aba UNICEF babeeramu mulimu abalala babeeramu abakuuma obukuumi just gundi bamukubya omugyewo bamutwala mu ddwaliro abantu babeerayo mu ntalo soka ne Uganda kyegenzeeko tegenze kulwanira Gaza nti erwanira n'Abapalestine oba eyamba oba eyamba abasaidia Abafirisuuti bali Abaisirairi nedda but ye eri mu midda wakati awo okulaba nga emirembe gibukala mu nsi ebintu byonna byogedde birabikanga birungi naye mwabadde muyisa etteeka lino mwabaddemu amaloboozi agamu ag'emulugunya ekiteeso kino kiringa ekyakukusi kyaleeteddwa mu ngeri y'amangu nti lwaki tekyateekeddwa ku order paper buli mubaka yenna najja nga amanyi titugenda kukiteesaako abaka nga bemungera lwaki kyabaguddeko bugwi bwe kiba nga ddala kyabadde mu mutima mulungi olwo omulala yabadde asabye ndoza yabadde Honorable Enos owekabula sindikibere mu komiti tusooke tukyekenneenye tulabe endagaano ezo zirimu ki bantu baffe walina okubaawo amateeka ago gennyini agagenda okugobererwa si kulwanga abateeka mu butego obulala naye abalala nga bagamba nti tutwale tuyiseewo buyisi wano lumu waliwo omuzungu yaveeyo yava mu America n'asanga President Museveni bwe baali batudde nga musajja mugagga nnyo yalaze ku university nga wano makampuni ag'amaanyi nnyo ebiseera ebyo waliwo Apollo Nsibambi yali Prime Minister kati omuzungu n'agamba bannaye nsazeewo okuleeta ssente zange nkolere wano kakati Apollo Nsibambi olwokuba alina byokulasi ze bayitamu n'agamba nti we muzungu atuwandike officially asooka atusabe okukolera waffe president yawalirizibwa nnyo okukyusa n'olulimi lwayogera oluzungu omuzungu tawulira n'amugamba naye Apollo wabaaki oli musiru olwo omusajja tayinza kuwandiikira ggwe sente zaleeta wano ziyamba ffe yanguyana mangu nnyo omukolere byayagala byonna togezaako omusaba kakwakulizo konna bw'okamusaba agenda kati waliwo ebintu ebijja nga bya mukisa nga abantu abamu tebabimanyi nti mukisa nga bw'obireeta osooka obabuuze ye ng'entegeerayo awo weekoma tolowooza nti olwokuba mu palamenti buli muntu amanyi byonna era ekyo mukirowooza nga bwekito naffe bantubuuzaako mulimu atasaana kubuuzibwako kyova olaba nti mu bintu ebyasomebwa katono looya kati nomala omubuuza ku babazzi n'omugamba entebe bajja bati yasomera ddala n'agenda ku LDC n'ayita n'ebibuuzo ebitayitika kati nomala omugamba akatebe kano bakabajja kati katono nyagasi kasobola buli muntu alina ekintu kyasobola kati ne mu palamenti mulimu abantu abaliyo naye nga tasobola kutunula mu maaso mayiro 2 mu maaso ye nga atunula mu bigere ebyo oyo ng'ayagala basooka bamubuuzeeko ne kantu kadoogo abeeko kyagamba ezo komiti nazo zibamu akantu ye nga ayadde alowooza nti oluusi ne gavumenti eyinza okuleeterako akantu naye gaba nekuyisa kino waliwo akantu kati gavumenti mulimu byereeta obuleesi ne gamba nti kino kizze kyamangu nnyo mweyo kyoyo kibagita mweyo kyoyo omugenyi akyadde eka abaana tekyetaga babuulira nti bana ebijanjalo mubikweke mutte enkoko gwe taata gwosala obusazi nibagamba nesawa zikyusemu enkoko eyo esaliwe kati mu abaana mulaba bulabi nga basazi enkoko baali bafumba ebijanjalo omugenyi azze kati bino ebyo tebyabadde ketwafunye eddiiro tulina akalulu ketunoonya tekiraga tekuyita mu palamenti ate ogituuze bagibuuliddeko obubuulizi fe abamu batubuuliddeko obubuulizi nga tumanyi buganyza nokuba agagenda dda nakyo kankibabuulire kati nokuba gatuuka dda ate olwoba tetumenye mateeka ate agaliwa bakubuuliddeko nti amagye gagende gayinza okuba gatambula olwa transport nti wala bayinza okuba nga basooka bali mugenda mutweyina abalala bigere abalala nyonyi baligenda okutuuka bonna bagweyo ku nsonga enyini okuba tigayinza n'okuba nga gagenda dda bwatonale busali mu kiseka ensonga bwaziraba kasooke tuwumulemu katono
tukomewo ne munnamateeka Arthur Isiko y'ensonga nga bwazitunuulidde. Tovaawo. Essaawa eno ng'ekutuusibwako. Toleka bizinesi y'okufiiririra olw'ekizibu ekyamangu ekyetaaga ssente. Numiga Oh, ulcers. Completely ulcers. Sidala byonna ndigezezzaako biganye. Asniyo, ddala adungi nnyo ate nga lyahabo. Yakasibwa ekitongole kya National Drug Authority ku ulcers n'ekikeeto. Nange dokita yakalindagirira naye nange lyankoledde. Ligezeeko nawe lijja. Mu kifo ky'okutegeka abagenyi balina okutuula ate mwe mutudde butuuzi. Nedda n'ekikeeto kibadde kimuluma nnyo kirabika alina ulcers. Oh, mumuwadde asiniyo. Nange mulimi. Liyamba okukendeeza acid ne gaasi mu lubuto. Buli maka tegandibuzeemu asiniyo. Asiniyo asangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu ggwanga naye ng'obulumi bwe bweyongera laba omusawo. Leero nga luwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Leero nga luwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah.
System Uganda ekutuusa Run for Girl Child Education season ey'okutaano nga 27 September 2026 ku Females Campus e Kabojja. Buli ddaala ly'alinnya limwogerako maaso. Every step makes her future ye slogan y'omwaka guno. Kits zigula emitwalo 2 silver, emitwalo 3 gold n'emitwalo 5 platinum. Saa 12 ez'okumakya ntandika mu savezi emisana nga kiwedde. Tupirimpya emisinde gina emisinde sebasinde. Gula kit yo ku IU campuses, IU offices, King Fahad Plaza, Shop K53, Sinani Holdings, Kutelis Plaza, Chiembe Lena, Ovoguvaro Media, Room 261, Nasaro Demberio House, Nekupale FM Radio. Wobole mededwa, tuka ku Females Campus e Kabojja. Wefunire kiti yo towerabira kwewandisa ogenda mu IU kukyagenda maaso mukose ezizonna lwakitobera omukoba bagenda okujoininga kampasi eno ensosowoza ebyensoma kugatta n'empisa tugenda kubawo ne medical camp wetugenda okukebera endwadde ez'enjawulo n'ozijjanjaba okumanya ebisingawo kubeera kyebantu Geya afana ku 0704 oba director ku 0757 itendwa mu Sente Guild Government, Forest Border, Tobacco Bank, Sunbig Bank, Cairo Bank, EFCU Bank, Bank of Baroda, Centenary Bank, SAMS, Al-Bayan Foundation, Islamic University of Uganda, bridging communities since 1988. Tegedde VH syrup akoleddwa okuva miti egy'obutonde era nga jjanjaba abakulu n'abato afulumizibwa banno aba Johnny HST Limited era ng'ali mu matundiro g'eddagala wonna. VH syrup engabo yaffe eri ekifuba ne ssenyiga. Osobwa ku Bukedde TV. Jjukira nti sabbuuni wa Jama kati osobola okumufuna mu bitole mu muti ogwa kilo n'omuti omutonotono ogwa grams 8. Gw'omusuubuzi mufune mu kikuubo mu Chapa General Enterprises ku Rafik Building. Kwatanga ekalamu nsitugagenda Nairobi okuleeta raw materials mpandiika buli expense kyonna n'akasoda ke nanywanga mu kkubo n'omugaati bwe nakomangayo ne nkwata expense ekyo kyonna ne nkigabanyaamu ne nfuna cost y'olugendo ne nfuna cost y'eccupa njiguze sente mmeka. Bwe tugenda okuba nga tusikana mu kagenda okuddako omuto yajja n'asikana Satupa n'amuyitiramu n'amunnyonnyola n'amugamba nti oyo omukyala omulaba oyo omukyala yatuggyako anami ffe ffenna teri asobola kwakisesinga anami oyo omukazi ebigendererwa bye si birungi. Omuto bw'awulira bino yamulengera. Osobwa ku Bukedde TV. Jjukira nti sabbuuni wa Jama kati osobola okumufuna mu bitole mu muti ogwa kilo n'omuti omutonotono ogwa grams 8. Gw'omusuubuzi mufune mu kikuubo mu Chapa General Enterprises ku Rafik Building. Omulabe waffe kulisayo mukuwummula tukyali mu program akabenkana extra. Kizito Musoke nze mutesiteesera omwagizi wa programu eno nga ndi n'abakulembeze baffe nga batutuulira ensonga eno ey'enjawulo naddala palamenti nga yakamala okukkiriza gavumenti etwale amagye e Gaza. Honorable Salimu Kiseka atugambye nga nza n'okuba gatuuse dda. Olwo wano abamu ku bantu baffe abaweereza message ono Katumba James Mukono agamba nti ya mpagirira ddala
amagye gaffe bagatwale abaana beeyolere ku ssente tindaba n'omusala bafuna gwa lusuluuju. Namuleme Esther ewankulukuku yagamba ensonga eyo yeetaaga okwongera okwetegereza naddala palamenti batunulire endagaano zonna abajaasi baffe kwe bagendera. Fred Regima Embalala agamba ekiteeso takiinaako buzibu baludde nawo. Olw'obudde message njasomako ntonotono. Honorable Arthur. Yes, sir. Tukomyewo ewuwo. Yes, sir. Ensonga ogiwulidde? Ensonga ngiwulidde bulungi. Simanyi oba naawe ogamba ddiiru yali yose neekwata oba olinamu okutya kwonna. Ffe nga bannamateeka ebiseera ebisinga kyetutera okuteekako ennyo essira kulaba nti emitendera egyateekebwa mu mateeka gikola ki? Gigobererwa. Ebiruubirirwa bisobola okubeera ebirungi naye kasita obuuka amateeka kitegeeza otandise kukola kiki? Oba otandise kukola bibyo. Amagye gaffe kituufu galina obuvunaanyizibwa okuba gakuuma eddembe lyaffe wano e Uganda, naye singa wabeerawo embeera egeetaagisa okuba nga tegagendako mu bifo ebirala, especially mu peacekeeping and humanitarian causes. Etteeka ligamba akawaayiro constitution gye tutambulirako nti balina okuba nga basooka ne bafuna approval of parliament. Approval kitegeeza nti parliament erina okukonamu ki? Stamp. Si kugitegeezaako butegeeza nti bannange tubategeezaako tugenda wa nedda wano obeera oyina osooka n'ofuna approval yaabwe n'obannyonnyola ensonga ki z'ogenda okuba nga oyingizaamu Abanayuganda olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa waabwe obusooka buli eri Bannayuganda. Ekyennaku kyetwalabye especially reports ezavudde mu parliament nti ate kino ekintu kyabaguddeko kiyifuyifu. Era ne honorable anakyogeddeko nti in fact yali yakubiriza olukiiko olwo the right honorable deputy speaker yakyogerako wadde ye yagamba nti obufuzi bw'ate bwali ku ye yali yategeezebwako naye kirabika beerabira okuba nga bakiteeka ku order paper. Tulowooza nti ekyo ekyabaddewo kyalemesezza abakiise mu parliament okuba nga ekintu bakyetegekera ate nokikubako obulungi ebirowoozo olw'ensonga nti omuntu yenna yenna okuyingira mu contract oba okuyingira mu ntegeeragana ng'eyo ey'ekika ekyawaggulu ennyo tulowooza nti wandibadde waliwo okuba nga okukubiriza okuba ebirowoozo ebyenjawulo si ekintu kyoyinza okuba nga okasukira banno nobagamba bannange mu dakiika emu bbiri mubeere nga mukyogerako. So tulowooza nti ensonga eyo olulala erina okuba nga eteekebwako essira ly'amaanyi wabeerewo kyewandiise nga adequate notice abantu okuba nga beeteekateeka. Olaba naffe mu mateeka gaffe tekikkirizibwa kukuba ambush nti bwe tuba tugeze mu mateeka nti ompa wawabidde oba olina omuntu gwawabidde olina osooka n'omuwa ne information nti bannange tugenda kuba tukuvunaana omusango guti naye n'obujulizi bwe tugenda okwesigamako bwebuliwa bwe buno nofuna obudde obweteekateeka. Kati tulowooza nti mu mbeera ng'eno abantu abandibadde oluusi batunulamu especially nalabye opposition eyasinza okuvaayo ng'ekyogerako. Opposition omugaso gwayo era tukimanyi ebeera nga watchdog nti bavaayo oluusi ne bawa alternative view. So omukisa ng'ogwe kuba gwabayiseko tulowooza nti kyabadde kibi naye mu byonna byonna bamaliriza bafunye approve. Ekyo kintu kikulu nnyo mu mateeka olw'ensonga nti approve eba efuniddwa then amagye gasobola okuba nga gatwalibwa ne gegatta ku kyewandiise nga international stabilization force. Munnayuganda ali eyo olina okumanya nti gavumenti yaffe nga tenaba kutwala muntu yenna mu magye especially mu bintu ng'ebiri international in nature walina okubeerawo kyewandiise nga United Nations Council resolutions. Uganda nga yo of course tosobola kukeera bukeezi ku makya neyeesindikayo oba neyeetumiikiriza. Walina okubaawo akakiiko especially nga ku ddaala ery'ensi lyonna akatuula nekagamba nti bannange tulowooza twanditaddewo ejjeewo eriti era ejje eryo lyenjogedde kuli international stabilization force terigenda kuba nga liyina gwe lirwanisa ligenda kuba nga ogwali kukuuma mirembe. So tebagenda kubanga balwanisa abantu abali e Gaza abasirikale aba Hamas oba tibagenda kuba balwanira wamu n'aba Misiri
I mean n'aba Israeli abo bagenda kubanga just bakuuma bukuumi mirembe ebyakanyizibwako enjuyi zombi bagenda kuba making sure nti byonna byonna ebigenda mu maaso biteekebwa mu nkola. Of course kati obuvunaanyizibwa government saa zino bweyina erina okubanga presentinga kiwandiise nga agreement engeri gye bafunye approval kati kyemmanyi bagenda kubanga batandika okubanga bakola paperwork oyo zeza agreements zowulira multilateral or bilateral mwene embeera ojasanga nti Uganda ejja kuba erina enkolagana gyetuukako nesiga efuzi eriri Gaza era obuwandiiko obwo tulowooza nti olwaleero bekikwatako bajja kuba babuleeta ng'obudde bukyali kuba balina okukola agreement. Bino byonna byakolera balina okukola agreement wakati wa Uganda ne gavumenti eri Gaza nti okuva n'olunaku olwaleero Bannayuganda bajja kuba bagenda mu missioning eyo era kyemmanyiko olwo bajja kuba bategeezaako bonna bonna bekikwatako mu paliamenti basobole okubanga ebagenda mu maaso ne bagamba nti kiteekebweko n'omukono oba ebiddirira mu maaso awo nga balina idea. Of course Omunnayuganda ali ayinza okwebuuza nti kati Bannayuganda baffe batuuka eyo tugambe basiibuse empisa kiki ekiddirira amateeka geeri gegagenda okubakolako abantu baffe bagamanyi era amateeka gali eyo gagenda okufuga Bannayuganda mu mbeera ng'ezo especially causes ng'ezo amateeka ate agafa agawada eno gabeera gakola era Omunnayuganda yenna abatwaliddwa eyo agenda okubanga akuuma emirembe singa wabawo ebitatambula bulungi anaabaddizibwanga e Uganda tavunaanyizibwa mu mateeka g'e Gaza bamuvunalira mu mateeka gawa ne Uganda era bamukomyawo ensi ye erina okuteekawo embeera zonna ezimusobozesa okubanga adde Uganda n'abeera nga awozesebwa amateeka gaffe ag'e Uganda era amateeka gaffe gajja okubanga gegamulamula mu mbeera ng'eyo. So ekintu ekyo Bannayuganda njagadde mubeere nga mukitegeera bulungi era n'ensonga ezeekuusa ku compensations ebintu byonna byonna in fact bibeera well laid out mu ndagaano eyo. Singa omujaasi waffe abeera afunye obuvune singa afuna Mungu ng'amugeredde bubi weebale nnyo obulamu ne bugenda ezo kati zezo gundi ezigenda clauses ezigenda obeera mu ndagaano era kyevulaba Minister of Defence yavuddeyo nnyo bamubuuziza endagaano zo ziriwa n'agamba kati endagaano zetukola ki zetugenda okubanga tuddako olw'ensonga kati zezigenda okubanga ziformalizinga entegeragano eyo wakati wa gavumenti yaffe ne gavumenti eri naye oluusi wabeerayo ebitatambula bulungi kuba mubize mu birabo abantu batuuka eyo oluusi ensi n'ensi ne zibaako engeri gye zitakwatagana bulungi. Endagaano ezo by their very nature international standards bagamba ebiseera ebisinga bazikanyako mutually ebiseera ebisinga baba ne mutual understanding bafuba nnyo okubanga bazimaliriza mu buntu bulamu nga tebagenze mu nsonga za kooti nti baddukidde mu kooti oba balina obukiiko bwe bagenze batera nnyo okubanga babiresolvinga amicably amongst themselves. Era kati awo wenja okusabira gavumenti yaffe efube nnyo okulaba nti kino kyetandise ekitwala mu maaso olw'ensonga oluusi tuzze tulaba nti amagye gaffe oluusi gabadde gatwalibwa nga oluusi approvals tezikoze eki tezifuniddwa. Of course etteeka bwe erigamba nti singa mwabeera mu recess olw'okubanga mission yandyagadde okubawo naye ngate Parliament eri mu luwummula kati ate awo etteeka ligamba nti banaagendanga mu maaso ne babatwala naye bakuba bakomyewo ne bafuna ki ne bafunanga za approval. So tulowooza nti kansolesiku bwewetegereza Uganda guno si gwe omulundi ogugenda okusooka okutwala amagye ebweru ngenda gaye twagatwala Somalia tugatutte South Sudan, Central African Republic n'ensi endala. Mission zinalo zoyinza kuzoogerako ki oli mumativu n'engeri gye tubadde tukolamu obuweereza bwaffe. Mission endala era kiri ku record nti ne minisita yakyogeddeko nti leero gwe gwasoose era yabadde very categoric mu gundi nti leero gwe gwasoose kiraka bulijjo badde bagendanga mu maaso ne babanga ate ne badda working backwards. Tulowooza nti engeri gyaliko Attorney General ndowooza
yawabudde bulungi wadde si omuwabuzi kati omukulu naye nga ndowooza engeri gyalina background ye eyambateeka ate yaliko atone geno tulowooza nti yatandise okuba nga awabula mu mbeera entuufu era tulowooza nti ne maaso ebyo singa wabeerawo mission endala bweziti ezeetagisibwa tulowooza nti banaava bajjanga mu parliament. Of course omuntu alina omumanya nti parliament si kintu kya kusaagirako. Parliament representinga omunauganda ali eri eddoboozi ly'omunauganda, so tulowooza nti parliament weba teyebuuziddwako kibanga ffe abanauganda baba tebakoze eki aba tebebuuziddwako olw'ensonga nti tuba tulowooza nti bano abantu bebatukiikirira ffe ng'abantu, so tulowooza nti babeere nga gavumenti ensonga eyo egitwala nga nsonga nkulu nnyo. Of course issues za compensation zize zibeerangawo bakikonyeeko ndi compensation oluusi abantu badde bazizanyirangamu nga waliwo obuli bw'enguzi oluusi abaana abamu bacomplain kasente tekazze oba kajja naye nga tekawera bulungi. Tulowooza nti engeri gye bagambye nti no corruption, tulowooza ensonga eyo singa bagiteeka mu nkola abaana baba batutte obulamu bwabwe nabo bakyogeddeko. It is a matter of life and death. Okugenda eyo oyinza okombawo ng'oli mulamu oba ng'oli mufu, so omuntu agendedde mu mbeera ng'eyo tulowooza nti kyonna kyonna kyaba akoze kiba kisaana abenga yeetaaga n'asasulwa. Honorable Salimu Kiseka yayogeddeko ku mbeera ey'okuba nti eno ye eringa emu ku strategy ekozeseddwa okulaba nga Olaro Otuno awangula obwa Secretary General bwa UN. Ekifo kino kituyamba ki nga Uganda? Ekifo ekyo kikulu nnyo ekya Secretary General wa United Nations zezimu ku top offices eziri mu kitongole ekyo, era singa omukisa gujja ne gubeerawo Uganda nebanga ekitwala tujja kuba tufunye international leverage y'amaanyi nnyo olw'ensonga nga bwe mukimanyi ennaku zino it is now a global village. Ebintu tebikyali bya Uganda nti kigwera Uganda kikoma Uganda, era tuze tulaba nti United Nations gyevudde oluusi neyogera ku bintu ebyenjawulo. Wazze wabeerawo enkyukakyuka ezibaddewo nga bwe mwakiraba olutalo lw'e Iran n'ensi endala ezibaddewo, buli bavaayo ne boogera kirina engeri gyekistabilizingamu economy wano ekitutawaanya nga wokimanyi nti entalo ezigenda mu maaso eyo zirina engeri gyezikosezaamu ebyenfuna eby'e Uganda. So tulowooza nti singa ekifo ekyo Omunauganda aba kitutte kijja kuba kituwa nnyo omwaganyo okuba nga tuinfluencinga policy mu nsi yonna, of course n'okutumbula ebintu ebyenjawulo tourism. Omuntu ategeera nti ate kati ne Secretary General Munauganda, of course n'okuba nga tufuna missions ez'enjawulo. Tulabye recently bafunye Uganda yafunye omukisa okuba nga egenda kuba ne headquarters eza African ekitongole kikwatagana ku bintu by'obulamu nga bagenda kuba bakizimba wano Uganda. Tulowooza omuntu ng'oyo singa abeere asobola okuba nga alobinga ne mwesanga nga muyina head offices ez'ebitongole eby'amaanyi ennyo mu nsi yonna nga biri wano Uganda, kitegeeza nti omuntu wa bulijjo ajja kuba aganyulwa emirimu ejja kuba gyeyongera, era at the end of the day buli omu aba afunamu. Yesebo Honorable Kiseka Salimu, ensonga oziwulidde bulungi. Uganda era bano Abaganda nga bagamba nti ak'embuzi si kante nti gyo yakabidde jjo ne leero kwaba otunuulira okwesimbawo kwa Honorable Olaro Otuno ng'ekiseera kyali kibaddewo ko n'ayagala ekifo ekyo. Uganda ensi mweva neremu okumukooneramu okumuwa obuwagizi era ekifo ne kimufa. Kino kituyigiriza ki nga bannabyabufuzi? Naddala nga tuli mu mbeera eno osanga omuntu tebaagala kulabaganira ddala olw'okuba baawukanya endowooza z'ebyobufuzi, naye ng'ate ekiseera kikyasobola okukyuka. Honorable Salimu leero wa NRM myaka nga 2-3 nga Wambuzi Party kikuba kifaananyi ki? Olwaleero council onansanyusiza awadde opinion nga bwe kirina okuba ate nga bye bituufu. Manyi bano baland friend b'ebintu byabe babiraba oluusi kivuula nnenge oba babirabanga ebiteekeddwa okubeera anti etteeka lye amanyi alowooza nnyo etteeka bw'alikola bw'ati alirabanga oba mmotoka ntayinza nitulako neetambula ye mu ndowooza y'abannamateeka, era buli kyaleeta gavumenti etteeka ne ligobererwawo, etteeka eryo ne livaayo ne liyamba abaana bano etteeka. Naye bwe baali bawandiika nga bayingira mu magye tebaatuyita era tebayita ku paalamenti kubirayiro omwana ono bye yakuba ng'ayingira mu magye, ffe tetwaliyo
era endagaano ze yazimanyi yazikola naye amuyingiza mu magye kati bo bano bagiramu babanga bakola postmortem nti ekissa omuntu tetakimanyi dokita naye agamba afudde tumukebere tulabe ne waba afudde accident dokita janaga tumutwaleke mulago tulabe tumutwale mulago alabe okitegedde bamutomedde gulaki togenda omuziika ne bagamba ayiteke mulago kati bannamateeka buli kyantu kyaba kyagala kiyite mu mateeka naye banagenda okumaliriza amateeka nga gubadde bayise eri okukuuma nga n'obudde buweddeyo duwa omusajja yali aleese emmere n'agala tugisabire n'agala tuzibirize emmere yali amatooke kuliko faani binyeebwa biwola mangu natandika okusaba yatandikira gandi banesabira ono yagula ekibanja kino kwe yasimba emmere eno nsabira asimba ekitooke kati nsabira yali waase ogenda otuwa ku ssaala yenyininyini egamba katonda ntiwewale kumpa ekyokulya ng'emmere yawola dda kati ge mateeka g'abantu bano bo babeerawo bagamba nti buli kintu kijje nga kiyita mu tteeka tusayinige kino endagaano zijje tuziteeka omukono eri abali mu kwesunga ddiiru bo batuuse dda anti emmere esobola okuba nga yawola naye ng'atolo yali erimu omukisa omukisa amanyi era yali amawulu era olidde eggulu ekinaddiira olubuto lujja kuzimba ogamba nti omukisa ki ekinzimbisa olubuto kumbe walidde amawulu so kino kyombuuza nti Uganda oba bannayuganda bandibadde baleka enjawukana zaabwe tutunulyanga ekintu kimu ekituufu kyekino nti mu mawanga gakula bwabaawo ekintu ekigasa ensi bakikolera wamu era nga balabe kanso nti yakirabye kino wadde ayinza okubako endowooza yegeyiye eri independent but ku kino bwalaba nga kiyamba akijjawo ddala nga butereevu nga kiyamba nti abaana bano abagenda okugenda queen wa Bungereza teweti abeera queen oba ne president abatayiseeko mu ntalo babagamba walwanako wa kino kiyambye abaana bano okufuna milestone neno yennyini okweyongerako nti no bajja kiteeka mu byafaayo byabwe nti waayinze nagendako eggaza ekyo nero jjinja ekyo kimu omwana munnayuganda akifunye ekiteetaagako nakusooka kumuwandiikira kumugamba etteeka erina kuprotecti nga liri etya ensasula yeri etya ne batandise sudadde 10 but gyalaze eringa training ali biteeka mu byafaayo wano waliwo n'abaazirwanako abedda bebagamba nti abaazirwanako ekyo nakyo bayimirira aliso balina ne lakazi babawa zirebeetera wano nti abaazirwanako fe otaaliwo ekyo nakyo kimu ku byo kati naffe Uganda wetuli kati bwe tuba nga tuvuddemu omuntu ayesimbyewo okubeera sekretary general tekyandibadde kyetaagana kuddamu kukikubaganya ku kintu kyonna buli muntu omunaddiini omusamize atalina ddiini bonna twalibe tusaba kintu kimu omuntu oyo agende ku ballot paper kubanga mu nsi yonna ne babeerawo candidate 8 nga ne Uganda eyogerwako tereesa omuntu avuganya ne bwe tunaaba tugudde ekyo likodi yakoleddwa yes kati mulundi guli ogwasooka olwala olutunu yajja naye mu nzija gyeyajja ye ajjanga wa UPC singa munnayuganda yayita byawula ye yayimira agamba neesimbawo nenze wa UPC era bwe nkola bwe nti kati sawa zino yagenze omanyi omuntu buli wetulwawo olaba kati nga tunalwawo ojja kulaba nga enviiri zifuuka enjeru buli kyolwawo ebintu bikyuka kati olwala olutunu yakyuka sooli aliyesimbyeo katulaba olwala olutunu omulala era tulaba twamukyusa n'erinnya nti laala ng'otunula sula ng'otunula ng'erinnya tulikyusizza bwe yeesimbira waawo bakola statement ano bagaa nti olwala otunu kitegeeza sula ng'otunula kemugeza ne mumulonda bannayuganda tujja kusula nga tutunula olw'erinnya sibula bannayuganda so bannayuganda nze basaba busabi nti omukisa guno bwe twafunye tugukozese olwala otunu tumuwagire nnyo musaalayo mu nkolayo then ne gavumenti ngisaba kino kibeere ku likodi bino ebikwekweto byeri mu kukola ebya balamu nameere esooka ebiyimirizeeko tuleme kusooka kulaga buziina bwaffe nti Uganda tuli babbi ekifo kyetugendako kyamaanyi okusinga bino ababbi tubeera nabo ababbi tuzaalibwa nabo ababbi abalala bali mu bazaala kati Uganda tegenda bamalamu leero basooke balinde okuleeta ebizibu byabwe tulibiddamu olulala ngaekifo kino tukifunye naye olugye banakoma okukwata ababbi nga bateeka ku TV abazungu tebajja tutuwa kifo bajagala tuli babbi olinayo sebo koyinza okumaliriza parting shots engeri honorable naye gyakikonyeeko ekya Baram ne Namere tukiyita name and shame naye nti ojja kwogera era oswaze mu lujjudde ekyo kimenya mateeka kiri unconstitutional omuntu oba wamusalidde omusango nga nekuti tenagumusalira omuntu yenna wabanga ateeberezebwa okuba nga azizza omusango alina kuba nga atwalibwa mu kooti ebintu bye tubirabyeku bize bikolebwa gavumenti neefiirwa akasente kangi nnyo twabirabako mu NSSF n'ebitongole ebirala nti embeera ng'eyo bwe mugikola at the end of the day eyina engeri gyesiga kiwandiise nga okutwalira amateeka mu ngalo wadde ujja kulaba nti bya TV wala bajja kusanga omuntu nga abba naye bamusalirawo ogw'amangu so tulowooza nti
tugoberere amateeka nga bwe galambikibwa omuntu yenna waba ateeberezebwa atwalibwenga mu kkooti. Ansigadde nze munnamateeka Isiko Arthur era nga bwe twayogedde mu nsonga zaffe ng'ekitongole kya Uganda Law Society tusaba bonna abali mu misango gyonna egya kkooti babeere nga bawozesebwa mu budde bagane okubeerawo ddire. Tulowooza ddire defeats justice. Omusango emugukwata ne mugutuulako ebbanga ddene ng'omuntu awozeseddwa kiba tekimuyamba. N'abo abakwatibwa nga tebannatwalibwa mu kkooti tusaba bekikwatako abantu abo mubeere nga nabo mubatwala mu kkooti abo batwalibwe ne mu bifo ebimanyikiddwa. Tekigasa kukwata Munnayuganda n'omuteeka awantu nga n'abantu be tebakozesa eki nga tebamanyi. Neyanziza nnyo olw'omukisa ogusebo. Sebo munnamateeka Arthur Isiko ne Honorable Salimu Kiseko okuva e Bukomansimbi North mwebale nnyo ku programu yaffe. Omulabi waffe programu yaffe ya leero ey'akabenkana extra tegenda kubeera ya ssaawa 2 nga bulijjo. Tugenda kukolera essaawa emu oba tukoledde essaawa emu naye nga okutandika ne Saturday tujja kuddayo mu mbeera yaffe eya bulijjo okuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 5. Tulina programu wano eddako mu ssaawa eddako gy'olina okulindirira ng'omwezi yakatandika university oba ettendekero erya waggulu oba asuubira okugendayo oba omuzadde omanye ebibeera y'ebyo ngeri ki gy'osobola okuteekateekamu omwana ono n'asobola okuvaayo n'amalako bulungi ng'akweyagaza. Bw'okumire ku Bukedde TV ye programu